Twafunyeyo omulabi waffe omulala yagambye bw'ati yagambye tusaba otubuulire Bayibuli entuufu etali nkwatemu weesangibwa nti mu zonna eziriwo eriwo entuufu erinnya lirina Jacqueline owebwe bajja Jacqueline weebale kubuuza yagambye nti tubuulire eriwo entuufu etali nkwatemu era esangibwawa gye tugijja kegabala Bayibuli ze bakuttekuttemu ennaku zino agenza okwetegereza ng'eriyo enkwatemu Kasuleeti Jacqueline asomye ku bikyusa ebyenjawulo ebya Bayibuli kandi owoze bwento kati yawulira kiwulire manyi waliwo okubuuza ekibuuzo nga naye wawulira kiwulire Bayibuli bazikwatamu naye nga naye wennyini enkwatemu togirabanga nga ne wekisinze kugamba nga nakyo kyennyini tebakikunnyonnyola naye ndowooza Jacqueline mutuufu bw'abuuza kubanga ebigambo ebyo ebya Bayibuli okugikwatamu biyitiŋŋana era bingi waliwo n'owooluganda omu yazookya waliwo yazookya n'abagamba naye zonna muzikuŋŋaanye zonna muzikuŋŋaanye kaakati tuzookye enfu naye ffe twamusaasira kubanga manyi oluusi omuntu bw'obaako ne gy'ova n'ogwa bugwe mu kintu kino ekyokusoma Bayibuli kiringa omuntu afubutuse yinaagwa mu kibiina ky'ebyobufuzi kyatamanyi tamanyi baakitandika tamanyi baakizimba tamanyi nkola zaakyo kati n'agwa mu bugwi n'afaanananga yasoose kibeeramu kubanga Bayibuli zino zisomeddwa for centuries. We have never had any preacher who has burnt scriptures. Ekyogezaako kugamba nti emyaka gyonna ebyawandiikibwa gye bibeereddewo egigenda mu 600 golooza abantu nga lwaki tebabikumako omuliro ne bw'oba ng'okiggyeko ekyo ga nti okumako omuliro odasita ogijjawa nga n'ebitabo eyo kyekigambo kya Katonda nga n'amawulire ag'obuseegu tosobola kugookya naye twakitegeera nti oluusi twetaaga ebintu bino bw'obanga onaabikola manyi bw'oba onaabeera omusawo ng'onaalongoosa kusalamu omwana mu lubuto lw'omukyala tokwata bukwasi jjambiya bw'ofubutuka erinze ntema emiti tema emirabba kiina kye sisala wano n'okwata akamba akawaata kikyengezaako okugamba nti bantu oluusi babeera mu bintu ebimu naye nga si bye bandibadde mu ffule nga bandisoose ne bafuna okumanya okumala ne balyoka babibeeramu omuntu yandibadde asooka kusoma busawo n'alyoka ajja okulongoosa naye omuntu bw'atasooka kusoma busawo n'agwa bugwi kulongoosa amaliriza fujja okugyamu ekibumba ajje mu mawoolo but that was okay. The story ended like that era naye n'amala n'akitegeera nti kookuba nkyayina ebyokuyiga bingi ku bintu ebikwatagana ne Bayibuli yo n'ensibuko yaabyo naye mu bufunze tewaliwo Bayibuli yonna nkwatemu tewaliwo Bayibuli yonna nkwatemu nedda Bayibuli zino ngenda kunnyonnyola Bayibuli zino z'olaba si kitabo Morini kyawandiikira ewuweeka ate si kitabo Musumba Ssebaggala kyatula wansi n'awandiika olaba ne Bible Society ekola 100 yes, Bible era nayo tetugikolera buli wamu butereevu kugamba si kitabo omuntu kyatula wansi ne yeekyusiza nakati Bayibuli Morini gikyusiza nga ndyeka bulengwa kale mujje musome yensonga lwaki buli ggwanga lyonna erikkiriza mu byawandiikibwa liteekawo kye tuyita Bible Society kale Bible Society ezo zikola fellowship zeegatta wamu ne zikola kye tuyita United Bible Societies. United Bible Societies kwe kwegattiramu kw'ebitongole ebifuga okukyusa n'okusaasaanya ebyawandiikibwa buli nzikiriza yonna ekkiririza mu Bayibuli naddala ezo ezigundidde zirina ebifo ebyenkalakkalira mu bukiiko obukyusa n'okuteekateeka ebyawandiikibwa lwaki ebyo byonna bikolebwa sikulwa ng'omuntu akyusanga bw'alowoozezza era nga bw'alabye wabula akyuse nga kyateeka okukyusa bwe kigamba ate ng'ekiyamba ng'ekimukyusisa kubanga waliyo abaluulu kubanga waliwo abaganda kubanga waliyo abanyarwanda batasobola kusoma lw'Ebbulaniya olwawandiikirwamu
n'Oluyonaani. Kati okunyamba nze Ssebaggala okutegeera ebigambo Yesu bye yayogera singa tebaabinziriza mu Lungereza na Luganda na guno gujwa nandibadde simanyi Yesu bye yagamba. Kati bwe twogera ku United Bible Societies nga muli Bible Societies n'ez'enjawulo ez'omu mawanga ag'enjawulo ze zifuga ebyawandiikibwa bino. Olwekyo twagala tutegeeza Jacqueline ekisooka amanye. Ate nga nazo they are custodians. Kati ate nabo bateresi aba Baibuli, they just custodians. Tebagikola, tebagiwandiika, era baba n'akyusa. Mwe bajja okukyusa baweebwa buweebwa lukusa ne batunula mu ebyawandiikibwa ebyasooka. Gwe tokeera ku makya n'otuula wuwo otandika okukyusa kati kino ekigambo kitegeeza kibona. Eyo Baibuli mu Uganda tetugirina. Olwekyo twagala kutegeeza Jacqueline ekisooka teri yakwata mu byawandiikibwa. Baibuli teziba nkwatemu. Naye ekireetera abantu okugamba nti Baibuli bagikuttemu ziri ensonga 3. Ensonga esooka misinformation. Kati nga balaba eri yazookya. It was just misinformed. Kati yeta ina nnyo na kinene. Yabuzaabuzibwa n'akola kyatategedde bulungi. Kati then ekyokubiri ng'ogyeko misinformation, ignorance about historicity of the scriptures. Obutamanya n'okubeera obezi nga tomanyi ebyawandiikibwa byavaawa. Kino kireetera omuntu okulowooza nti baabikwatamu. Ekyokusatu, lack of knowledge about Bible translations. Wakulu awo. Kati awo okusatu to wakulu nnyo. Wale so n'ogamba kakati wano bakola ensobi bandi banyakwa. Bible translations. Kati ezo ensonga 3 ezireetera omuntu okulowooza ndi Baibuli nkwatemu. Nagamba naye Oluganda luno ndwesiga nnyo kusinga Oluzungu. Kati lack of knowledge. Kati ensonga ezo 3 zireeta obuzibu. Esooka ya misinformation kajje tuli mu kujjawo kati kubanga tuli mu kuddamu kibuuzo. Background kajje ngenda okwogera kantandikire ku eyo. Background, historicity of scriptures. Abantu bonna bamanye abatulaba kati era bakitegeere nti Baibuli emu kuzasooka okukyusibwa ezimanyiddwa ennyo yasooka n'ekubibwa mu kyapa ye King James Version. Eno ya 1500. Omanyi ebyapa bino ebikuba Baibuli ebyuma ebifotokopinga tebyaliwo not until 1500. Kati abaaliwo mu 1000 tebabiraba nako. Kale ffe tufunye omukisa ntuyina leero omukisa gw'ebyuma ebyo. Musumbe n'emboozi agenda kunyuma. Era tetulabi wange nkulisaayo mu kuwumuloko kwe tubaddemu. Tubadde tunywa ku lwendo lw'amazzi kansubire nti naawe onyonde ku lwendo lw'amazzi kubanga bino bigambo bya kusamukka na kwetegereza. Kakati we tukomye nga twogera ku Baibuli, obutuufu bwa Baibuli, twagala kumanya Baibuli eno etandika etejja okubaawo ani agivunaanyizibwako era ffe bwe beetutuuseeko kitundu kye tulina okuzannya. Nsumba tugende kaakati we tukomye nga tugamba nti ekikyuse ekyasooka okuganja ne kifulumizibwa mu kyapa kikya King James Version. Era ekikyuse ekyo omusajja gwe bayita bamuyita Erasmus. He was a Catholic Bible scholar. Ye yakuŋŋaanya gye bayita King James Version ng'agikuŋŋaanya okuva mu biwandiiko by'Oluyonaani ze tuyita manuscripts ez'Oluyonaani. TR Texitas Receptus. Naye abatuwuliza bateekwa okubimanya bino. Texitas Receptus oba the received texts mu Luzungu. The received texts. Omusajja ono Erasmus yakozesa manuscripts ziringa wakati wa 3 ne 5 n'akyusa okuzza mu lulimi Olungereza ng'ajja mu biwandiiko biri eby'Oluyonaani naye ng'ebiwandiiko by'Oluyonaani byajjamu bye byali available mu bufunze bye byali bisinga obupya current.
ebisinga obupya era ebisinga obungi byali byakati wa kyasa kya 10 n'ekyo 13 bwe njogera kyasa kya 10 njogera ku 900 up to 1200 AD. Kitegeeza nti ebiwandiiko mwe yakyusiza byo byali bisembedde nnyo n'ekiseera kye era bye byali available. Kati gabo oyinza okwagala okukyusa n'ogamba nti bannange kize kankyuse luzungu nzize mu Luganda, it is the available that I have. Naye ng'oluzungu lw'okyusaamu lulina ennimi mwe baalugya endala wansi naye sijja kugendayo nnyo. Kati omusajja ono Erasmus yateekateeka ebintu bino kulaba nti bajja muli bazza mu luzungu manye endagaano enkadde terina buzibu. Endagaano enkadde terina buzibu. Abayudaaya baagikola eyo neggwa. Kati ebizibu buli mu mpya. Kati bw'amala okuwandiika byonna biri mu mpya ne missing verses kubanga King James version ne versions endala empya kati ziri current Good News, American NIV kati there are almost 16 verses and more kati ziri munade ngezisinga zina mu Gospels nga bengendo kunyula. So kati omusajja ono bw'amaliriza okukyusa tufuna King James version. King James version ejjibwa mu available texts ezo yalita received texts. Bakiraba oba textitus receptus kubanga zezaaliwo available zezaaliwo mu kiseera kye zayinza okukozesa ekyo kitegeeza ki Musumba tuyambe kitegeeza nti eriyo endala ezaali tezinavumburwa ekyo kitegeeza olw'okuba tewaaliwo fotokopiya njagala olowooze Pawulo yawandiika emyaka nga 905 emabega w'omusajja ono over 900 if not 1000 plus. Wow. Kati bwe bawandiikanga bajjanga bakupa emizinga egyo ne gyongera okuba emipya si ekyo kyokka naye ne gyeyongera n'okubuna. Oyogedde ku ky'okukopa mwetujja bascribes bano kubanga be babeeranga abakopi b'ekiseera kati nga omukwasa nti n'ebbaluwa ya Pawulo omugamba nti njagala ekitabo kyo ng'akikopera nga omuwa Baibuli namba n'akukopera kati ye fotokopiya y'ebiseera ebyo kubanga tewaaliwo byuma. Kati okuva Pawulo bwe yawandiika ekitabo kye okuva Mateo yawandiika ekitabo kye okutuusa ku Erasmus wali wayiseyo emyaka gisuku 1200 if not 1400. Kale emyaka egyo 1400 texts zino zaalinga carried mu bacopists bano ba scribes. Jjukira yabikyusa abijjana mu Luyonaani olwali available mu kiseera ekyo kubanga Oluyonaani Pawulo lwe yawandiikiramu n'Oluyonaani oluvannyuma lw'emyaka 1400 olaba n'Oluganda omuntu ajja wannayogera Oluganda n'osigala ng'otunudde oti n'ogayogera Luganda avayo mu mikwano ne tudda mu bakwano okitegedde bakwano kanteme kanderyewo ngenda lya muhabbati ngenda lya kati Oluganda oluwulira olwo kati omusajja yasomera ddala Oluganda n'abali yabatulaba nga bayizi ba lulimi Luganda basobola okikakasa nti Oluganda lwe twogera kati n'olwayogera emyaka 10 emabega kati bwe kibanga mu myaka 10 Oluganda lukyuse kati atwala emyaka 10 kati oluvannyuma lw'emyaka 10 n'Oluyonaani lwennyini olw'ekiseera ekyo lwakyusizaamu nga terukyafaanagana na Luyonaani Pawulo mwe yawandiikira 1000 years ago. What are we saying? Nti oluvannyuma lwa King James version waayitawo ekiseera era Bayibuli eyo yamalawo ebbanga ddene nga yeeriwo yokka ya King James naye ng'erimu ffe gye tuyita inferior manuscripts gye zikoma okuba ewala ne original gye zikoma okuba inferior. Kati jjo juzi wano myaka egitali gyawala ne bazuula endala manuscripts enkaddeko enkadde ku zino kati ne bazuula manuscripts enkadde ku zino zi codex ne papyri. Yes, waliyo codex Sinaiticus ne codex Vaticanus. Kati codex ezo eba codex ne mbamu ebitabo mu yomundo ziyinza okubeera nga manuscripts nga 5 in a codex. Kati codex ezo ne papyri waliyo gye bayita Beate papyri
Beate Papayiri eyo nayo zalimu nga 2 kwa 3 kati ne bayikuula abayikuzi b'ebyafaayo ne bazuula ebiwandiiko ebikadde nnyo ate ebyawandiikibwa nga bikaddeko okuva ku bino ono be yakyusizaamu ntegerekese bulungi kati bwe babizuula this is what happens ekibeerawo bwe balinga bakyusa nga bawandiika walingayo ekintu kye bakiyitanga scriptural expansions. Scriptural expansions kitegeera nti nze nkyusa ndi mu kukyusa naye bwe mba nkyusa waliwo ebintu bisatu bye neetaaga okumanya ebiri under scriptural expansions kyekyawandiikibwa kiri bwe kiti naye ne baki ebinkugira obutasukkawo nedda ne bakireegamukko ebandika nga bireegebwamukko gye baakomanga okukyusa nga bagenda bakola scripture expansions. Scripture expansions ezo zaalingamu ebintu bisatu. Mwalingamu theological explanations. Omukyusa yennyini ng'akyusa ebyawandiikibwa n'ateekamu okunnyonnyola okugazimukko. Tugenze wala nnyo Musumba n'ekyawandiikibwa kye tuva okusoma kibaddemu expansion yabadde Luka essula eyokusatu olunyiriro lwa 23. Yes. Mbu Yesu ye yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka nga 30 in brackets nga ye mwana kati ne baleeta mu brackets nga bwe kyalowoozebwa owa Yusufu ogitegedde eno expansion kakati ebyo ebigabo byolabye mu bracket nga bwe kyalowoozebwa tugiyita scriptural expansion. Okay. Singa olunyiriro teluli mu scripture expansion kyandirowoozesezza asoma nti Luka kyategeeza ti Yesu yali mwana wa Yusufu singa olutalo lwe tulina kati Luka akuwa ekyali kikkirizibwa ekyali kikkirizibwa ye Yesu okuba omwana wa Yusufu naye ye omuwandiisi Luka ekyo takikkiriza. Kati omuwandiisi Luka ye yakuwandiikira ekyaliwo mu kiseera ekyo naye akyusa kusobola okujjanyola gwe Morino lebe kulowooza nti Luka yali ategeeza ekyo. He says in brackets as it was thought. Nga bwe baali balowooza n'akutaasa okuyingira mu bulimba kati tukiyita scriptural expansion. Kati laba translators be bakola scripture expansion temwali mu theological tulabyewo kukyusa wano talina kyakyusizza kati expansion zijja kukyusa makulu kati expansion yeyo tekyusizza makulu tekyusizza bigambo byasooka naye eyongedde okutuwa omusana ku kye tusoma ne kinnyikira ne luga nti amma kino kituufu ddala Yesu yali mwana waani wa Katonda si wa Yusufu. Kati translator akoze scripture expansion kati mwalingamu theological explanations naye at the same time nga muli kye tuyita liturgical insertions insert nga ziri liturgical kati ng'ebyo ebisiibula ebyo ekisa kya Katonda kibakuume kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ojja kulaba nga mulimu kye tuyita liturgical insertions. Kati bwe baakyusanga alabanga ekintu kikomye naye tekiwumbya bulungi kunyweza nnono bakolamu kaliturgical insertion okiraba kati ng'ovudde ku liturgical insertion ate mulimu ekyokusatu ate ekyo kyekikulu ennyo era ekireeta discrepancy mu versions zizo Baibuli ezo ez'enjawulo ze mulaba nti ate naddala mu njiri abakyusa bano waliwo story omanyi bw'otunuulira kye tuyita bw'otunuulira ekitabo kya Matayo n'otunuulira ekitabo kya Makko n'otunuulira ekitabo kya Luka ebitabo ebyo ebisatu byolaba ebyo ebisatu bifaanaganamu. Yokaana ayawukana ku byo bisatu era tubiyita synoptic gospels, the synoptics. Ebitabo ebyo ebisatu
Matayo, Marko ne Luka bifaanagana mu bye byogera. Kaakati kankuwe waliwo stories ezikatinga crossing byonna ebisatu n'ezimu nga ziringa 2. Kati ojja kwesanga waliwo omuntu yawandiika ku Yesu ng'aliisa abantu 15,000 ne 4,000. Kati omukyusa yatunuliranga olugero oluli mu Marko n'atunulira ne account yemu eri mu Luka. Agenda okulaba nga Marko nali so wanting. Marko anyumizaamu katini tajjeeyo kintu. Yesu bwe yali atambula n'asanga omukyala lwadde ekikulukuto era bakola bwati mukyala bwe yamukwatako n'awonyezebwa n'amugamba osumuluddwa awo n'agenda naye kati genda okulaba nga akawunti emu samala esusse. Kati translations gye zaakomanga okuddingana nga zidda ne mu nnimi endala ng'okunnyonnyola kwetaagisa nnyo n'okugaziya nga kwetaagisa nnyo n'okuwa guidance omusomi nga kwetaagisa nnyo ne bakola scripture expansions ezo. Kati naddira akawunti emu ku ezo Yesu ezaali oba etali captured naye ng'ate eri near that one kyawandiikibwa n'akiteekamu. Kyawandiikibwa n'akiteekamu kisobole okutuyamba n'akawunti eno naye eweerewereko n'okwongera okugitegeera. Kati insertion eyo kye tuyise expansions zireeta zitya enjawulo mu bikyuse? Enjawulo ejja bweti. Okusooka any addition mu original bagiteekanga ku paragraph ebbali. Ebbali ku paragraph. Naye abakyusa ebalinga bakyusa ne bagala lwaki obugambo buno tuleka ku paragraph ebbali ate nga bunyweza ebyawandiikibwa nabo ne buyingira. Kati bwe buyingira ne babuteeka mu bukugire oba ne bateekako sita wansi ne bakunnyonnyola nti mu original manuscript ky'osoma waggulu mu original manuscript kakye bagamba that verse does not appear in the original manuscript. Kati mu Baibuli ezikyusiddwa nga NIV ezijjiddwa mu manuscript enkaddeko ziri zi Codex Vaticanus ne Codex Sinaiticus. Zo zirina ebyawa kati zasanga King James version ng'erimu a lot of scripture expansion kubanga eri current. Kati ze baali baziwandiika scripture expansion ezo zonna ne bazeeliminatinga. Kale bazeeliminatinga bw'okwata King James bw'oti n'okwata ne NIV kati bantu bakutte mu Baibuli naye nga beerabidde nti ate oba onoonya Baibuli esinga okulinaana original ate wakirisoma NIV. King James is the most inferior. Ye Baibuli esinga okubeera ennafu mu bikyusi. Ate nga ffe gye tutwala nti yeyamba. Anti kakyeŋŋambye nti misinformation, ignorance and lack of knowledge. Naye ze ekikubuulidde bw'oba oyagala Baibuli esinga kulinaana biri ebyasooka ate onoonya King James. However, King James si nkyamu nedda era naye kuwa amakulu gennyini agabiri yensonga lwaki toyinza kusoma mu King James n'osoma muno amakulu ne gafa n'osoma muno ng'osoma Yesu yajjanjaba omulwadde ate n'osoma muno ti Yesu n'alinnya eryato. Byonna bisigala bifaanana. Kati olunyiriri lwonna NIV lwetawandiise Bayibuli ezimu ziteeka mu bukomera awo wennyini endala ne zitaluwandiika ne baluteeka wansi ne bagamba nti eno wansi eno abo mu Luganda bakiyita batya wansi eyo kyemanye Luganda twalusoma twakoma kusoma lwakwogera naye wansi eyo simanyi we bayitayo naye kala banabiteeka mu comment section we bakayita kati wansi eyo bakateekayo ennyiri bataziwa ennyiri zoona laba nga zimiisinga
wansi weeruli era ne bakugamba nti other manuscripts have this verse. Era ne bagiteekawo nga bw'eno. So there is no missing verse in the Bible. Kati ekitegeeza footnotes zino ziina ennyiriri kati footnotes ate ng'abantu tebazinoonyaayo. Mu footnotes watuddeyo ennyiriri gwe z'ogamba nti ziri missing. Naye olw'okuba nti akyusa manuscript oba omuzingo gwe yakozesa ennyiriri ezo tezaalimu naye ate ng'ayagala okukuyamba otegeere kakyava aziteeka wansi. Kati oba King James olw'okuba yakozesa empya omuli byonna yalina bingi. Kati bali abaakenenula kusinza ku manuscripts ezaasooka ne baba nga waliwo nnyiriri ezimisi. But they are not missing verses as such. Those verses are there. Kati ekitegeeza musumba era twogeza butamanya kubanga omusomi wa Bayibuli omutuufu buli kanyukuta buli kanyota akali mu Bayibuli ne kasitayo bakateeka tunulawo kayina lwaki weekali waliwo obubeerako kawana ne katu naye kati abasoma olukwakaayo tetubitunulire si mu nnyiriri zokka ne mu bigambo baddira ekigambo ne bakiteekako leeta waggulu. Kati noddayo wansi olaba leeta etegeeza ki? Kati leeta ekubuulira gati ekigambo kino mu original manuscript baakikyusa bwe bati. Kale ne bageza okulaga nti gw'okisoma wano nga bwe kiri naye ojja kusomayo ekikyusa ekirala nga kyo kikozesa bino ebigambo. Kati n'ekisembayo nga tuvudde ku historist of the Bible is lack of knowledge about Bible translation. In summary, teriyo olulimi lubeerera. Ekyo kyatawanya nnyo Oluganda yayo kya Bible. Kigambo Holy Ghost ne kitabuka. Abantu beerabira bwe bati. Languages evolve. Words gain extra meaning and applications. Ennimi zikula. Oluganda lwe twayogeranga edda si lwe twogera nti kitegeeza nti twogera era tekitegeeza nti tusobola kuwuliziganya era mu kigambo okwebeereramu bonga nti gundi weebeerere musenda kakubuuza kirala naye ekigambo kwebeereramu kyo kiri mu Luganda lwawa kikyengezaako gamba nti ennimi zikyuka ennimi zikula. Kati abantu baffe balina ekizibu ekigambo Holy Ghost bwe bakyusiza Bayibuli emyaka egy'olukumi ng'ekigambo ghost tekirinaanye nnyo muzimu nga ffe bwe tukitegeera kati. Actually mu mind eya Western world ekigambo ghost okutegeeza omuzimu byajja nnyo mu 1800. Manyi mu 1800 it was the birth of spiritualism. Spiritualism yazaalibwa mu 1800. Emyoyo ebintu ebyo. Kakati ghost mu kusooka kyakitegeeza spirit omwoyo omutukuvu. Kakati kyavaga Holy Ghost ne evil ghost. Naye olulimi lwajja lukyuka ekigambo ghost ne kitandika ennyo okulinaana emisambwa. Ne kitandika nnyo okubeera ekigambo ky'essabo okusinga ekigambo ky'obutuukirivu. Ne bakiwanyisa n'ekigambo spirit. Kati oli wasoma kale ekigambo Holy Ghost mulaba ne mu Bayibuli mulimu emizimu. Soma wano King James siye ghost ogirabye ne mu Bayibuli mulimu emizimu. Ne bagawo omuzimu ne guuka ku Yesu. Holy Ghost came to Jesus. Olaba kati entaputembye y'abantu butamanya ekigambo ghost kyali kirina amakulu gaakyo. Ngenda bwe tulina ebigambo ebyakyuka ekigambo oli kyali kitegeeza kirala naye nga kati bw'okyepapaatika toyinza na kukyogera kiyisa mu kamwa. Kati fuloge Luganda olwasooka lwe baakyusiza mu Bayibuli ya kisosonkole naddukana naddukana mbiro. Akati olwaleero noga nti gundi ddukana agangu ddukana bannange ntegerekese bulungi kalabe ekigambo ekyo mu Luganda mu Luganda olwa kisosonkole ekigambo we baakyusiza mu Luganda olwa kisosonkole
ng'ekigambo nti naddukana mangu kiraba kitegeeza bwangu naye kati mu Luganda oluliwo kati tekitagamba nti ddukana ntegerekese kati ebigambo bikyusa amakulu n'embeera kati abatulaba eyo nga tumaliriza ekibuuzo kino tewaliyo Bayibuli nkwatemu naye okunnyonnyola okuwanvu kwesobola kudda mu kusobola okuwa ekifaananyi lwaki osobola okusanga enjawulo mu bikyusa eby'enjawulo kino tekitegeeza nti amakulu gafudde gasigalawo tekitegeeza nti ebiruubirwa by'omuwandiisi bifudde bisigalawo tekitegeeza nti Bayibuli emu ntuufu ku ndala wabula kitegeeza nti ebyawandiikibwa nga biwandiikibwa byongera okubuna eri ffenna bingi ebijja okukyuka n'obiza mu Luganda n'obiza mu Luchina n'obiteeka mu Lujapaani nebyogera ne Molino ow'olukumi nebyogera ne Sebagala ow'olukumi nebyogera ne Petero ow'olukumi nebyogera n'ow'enkumi 2 ebyawandiikibwa mu bisaasire byogera na buli muntu mu buli lulimi mu buli kiseera sigala bikyusa obulamu buli mulembe gwabyo obulamu bukyuka kati bisaasire ebyawandiikibwa ebyayogera ow'olukumi tebiyinza kwogera na wa2 mu lulimi lwe lumu naye bisobola okusigala nga bikyaleeta message emu ey'obulokozi eri abaana b'abantu mangu nnyo musumba nga tetunnaba kugalawo program tuyambe omulabi wange asoma atya ebyawandiikibwa kati ku ntegeera eyo abisoma atya atandike birisivinga atya kaakati wenna atulaba bw'oba osomanga Bayibuli tegeera kino nti Bayibuli erina ebikyusa eby'enjawulo. Always encourage people. The moment you become a Bible scholar, noduka n'okulaba ezimisi ngomanyi waliwo basoma Bible for devotional purposes. Yasoma kigambo kumuliisa oyo kati ye mulala. Naye kajogera ko yabuzza ekibuuzo ng'ekyo atuuse n'omutawaana okutegeera luno mweruli luno teruliimu. Oyo atuuse ku level eyo tumuwa amagezi bw'aba asoma ebyawandiikibwa asome versions ez'enjawulo. Ajja ku appreciating beauty ya scriptures. Ekyokubiri buli kantu konna akateekebwa mu Bible kalina amakulu. Gwe tosoma busomero labaleeta n'ogiyitako leeta addayo wansi oginoonye leeta egenda kunnyonnyola lwaki weeri awo okiraba. Ekyokusatu omuntu aba asoma ebyawandiikibwa abisome nga ategeeredde ddala nti bulungamu bwa Katonda. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa ng'ogulaba ng'omulimu gw'abantu omalirizo okayana. Buli lw'osoma ebyawandiikibwa ng'obiraba ng'omulimu gwa Katonda. Ekigambo kati waliwo ekigambo kingdom ne reign. Waliwo Oluganda gwe kyatawaanya Katonda wange. Bonna bwakabaka kufuga kutuula ku ntebe. Bonna bwakabaka era bonna kufuga. Kakati reign kati kigambo reign fu. Bera gamba reign kingdom bwakabaka. Kati reign kyo kiki? Naye kale kyekyo. Kati oba osoma Bayibuli gitunuulire ng'eddoboozi eriva eri Mukama. Kati bugambo ngobo kingdom ready tebukujjana mu mbeera nolemwa n'okulya emmere kubanga wabadde ekigambo kingdom waliwo reign n'otebaka na tulo. Receive it as a word of God, as the inspired word of God. Discrepancies in language, construct, sentences, the message is there. And that message is enough for us to get saved. That is the beauty of the scriptures. However, they have historicity. Bibiina ebyemabega biki byetuteeka okumanya nga tetunaba kutandika kulowooza nti Bayibuli ate era ng'ebyemabega bye bizze bizimba ne ate era ne gye tujja singa waddewo omuntu agenda okuwangala emyaka 10 yandibadde alina ebyokuddamu eri ebibuuzo abantu bwe balibuuza in 1000 years to come nga n'ebyabadde asoma olwaleero bye byayita Oluganda. Bayibuli ey'Oluganda mu myaka 1000 egijja tojja na kukikkiriza. Naye message nja kusigala bw'atyo Katonda bwe yalina muhabbati eri ensi. Tugenda kusoma ekigambo Katonda bwe yayagala ensi. Oyaba oli awandiika agambye bw'atyo Katonda bwe yalina muhabbati eri ensi. Yes. Asuubira nti olina ky'oyambiddwako olyokuddibwamu ekyo naye nkusaba nga nkwegayira nti Bayibuli ogyagale. Gisome Any version that you have. Any. Togisoma kusoma kugamba nti nasomye ngenda sala yange ey'okwebaka ngende neebake nedda. Study. Yongera study. Lwaki bo study ng'oyongera okugaziya ku bwongo bwo n'entegeera ate ne kikuwa ne different versions of a one word. Kugamba ekigambo ekimu n'okijjamu versions endala.
nti kino bwe tubadde meaning wet ne wet evaayo ekyokubiri teweerabiranga okuteekanga ebintu mu context bannange ebintu biteeke mu mulamwa gwabyo nga bwe birina okutambula otherwise oyinza okugyayo omulamu ogumu n'oguyingiza mu mulamu omulala n'omaliriza ng'otomedde naye kale biggwa byokya tweyanziza nyamusumba tweyanze ng'ekiseera kyotuwadde programu yaffe ebaddemu okumanya kulungi nnyo okutegeera bayibuli gye yava ezimba ku eri gye twagamba nti scripture ebyawandiikibwa byavaawa naye n'okumanya engeri gye bikuumiddwa okutuuka leero nakyo webadde ensonga nkulu nnyo tweyanziza akaseera k'otuwadde omulabi waffe okubeera naffe katukwagalize sabbiiti ennungi tukwagalize okutabagana ne Katonda tukwagalize emirembe egiva gy'ali Mukama abatukuumire Musumba oyinayo gw'otumira njagala okutumirako mukyala wange n'abaana gye bali balaba programu eno Pr.Sebaggala n'abaana mbatumiddeko nnyo njagala okutumira bakadde bange mwami n'omukyala Sempala enaasa naawo ntumirako bammembers ab'ekkanisa y'Abadiventi ate n'abatulaba okusinga ennyo nga si Badiventi omuntu ali mu kulaba programu eno nga si mu Adiventi mutumidde emirundi 15 Mukama amumpeera omukisa ogw'amaanyi.